Happy New Year bantu bange mbaniliza nnyo mu mwaka 2024 here we are nakuzo mwezi ziri mmeka kamarokebera kwa leero mpulire sanyu nakuzo mwezi ziri 2 lunaku lwa 2 nzijukaliwo omwaka gwa 2013 nako gwatandikanga gunonge nakuzo mwezi 2 ngonaku lwa 2 January mwaka 2014 actually eranga omwaka ogwo buli mwaka gutandikanga first eri ku Monday gwegendereze nnyo kitegeeza buli kimu ogwo omwaka kigenda kubeera kisooka gy'olisa. I want to prophesy and proclaim buli kintu kyonna kigenda okuba mu guno omwaka kibeere nga gwe gusooka kye kisooka nga ogwe wenyini obeere nga gwasooka ku layini bwe bafuna ssente gwasooka obanga ogenda okufuna ekyamagero nga gwosooka gamba nkitwala mu linnya lya Yesu nga bw'obanga ogenda okufuna omukyala era gwamusookako nga tofuna nawedde nenga njagala babuuzako mu ngeri y'enjawulo kansubire muli maridadi sana mukuliko omwaka omukadde era mbaniriza mwaka omupya omwaka omukadde gwadde wanono juzi just lunaku lumu lokaloka ng'omwaka omukadde twadde tukyaguli mu 2023 bino mwayiseemu tusaba Mukama ate guno omwaka gubeere omwaka omulungi ennyo omwaka ogw'essanyu omwaka ogw'okufuna ssente omwaka ogw'okuzimba omwaka ogw'okutambula ogw'okutravelinga all over the world era nga kyensagala bagaliza kintu kyakyo nina nyagala bagaliza omwaka omupya ogw'essanyu n'ogw'emirembe gubeere gye muli ng'ate Mukama ye mubeezi naye ng'amanya nga bulijjo ne guno omwaka tegannakyuka yenze Kabaka Smith kabaka w'olugambo call me King Smith one to the world nze kanzeka bwe nti nzaali yasooka olugambo ng'ate olunyumirwa ate nga si lwakalebule si lwakupokopoko si lwabiti wabula nga nabaddeyo ne maana embikwetya so njagala okubuuzaako yonna gy'osinzidde mmanyi mukyali mu ggandalo lya mwaka ggandalo za nnaku nkulu bannange eggandalo lyaweddeko yatwali maze ng'ennaku z'omwezi 31 zukuka obeere ng'oddamu okulumba ekibuga muyiribi munnange zukuka tuyiribe unless ng'oli wa gavumenti oba ng'okola mu office eri official naye n'aba office eziri official bazzeeyo olunaku lw'eggulo ku Monday abamu ba gavumenti baddeyo ng'ennaku z'omwezi 7 so gwe wena wa katale wa taxi wa boda wa kagali wa chapati wa restaurant wa saluni wa makeup wa bifaananyi ddayo mu office yobeere ng'okakala emirimu ng'olumbirawo ate omwaka guno gukwate mavubavuba naye nga njagala obuuza ku bazadde mwenna banaye kati nno school fees zatutandika zinoonya mpaka ng'ennaku z'omwezi 25 awo because week esembayo ne week esooka mu February abane badira ku masomero saga uli yenena yekwasa tate omwana wange tagenze ku somero saafuna school fees genda olumbe okole school fees obeere ng'omutwalayo yenze kabaka w'ekintu kino era bonna naye badde mula abadde bali ku byabwe nga no ku BTM TV access program kwoli era nga eronze nkubuulire ku mawuli agabadde gy'otabadde fully dressed up ate ga stambulanze ka ntambula ne bannange aba Harold Travel Consultants bano bagamba muno yagala kutambula mu mwaka guno oyagala kubeera ng'otuwalinga ng'otravelinga ng'ogenda okampingeko ke mu Maldives okitegedde bunyo bwakwasaganya ku nsonga za tour travel visas bakwasaganya ku nsonga z'ennyonyi that is air ticketing tebakoma okubakola n'ebya hotel booking wogenda okusula kyolina okukola kimu kyokka bakubire ku 0758 66 47 31 0758 66 47 31 oba whatsapping ku 0770 eya WhatsApp yokayoka ojja kuyogera n'omukulu amanyiddwa nga Harold ate obeerenga kwasaganya bulungi nnyo gwe nawena bantu bafunira muntu mulimu wabweru wabula bakuyambako obanga ogufunye ng'oyagala ogenda sowekwate bannaffe aba Harold Travel Consultants kale awo tutugenda kubanga tuyimbula nno speed ya waggulu nnyo nja kujja maaso wakati wa shomba njulire ku bannaffe ba King Montage Studios nabo ntambula nabo nja kujja mbere nga nkolaki ngamba kwanjulira ne kano kalango kanjawulo special announcement gowe nawena yandiyagadde okulanga ne access yandiyagadde okuleta business yonji kuba abantu mu maaso ontegera bulungi nnyo jangu wano ku Tobani Center level 2 obuuze wali office za BTM ojja kuba kukyalozaako ebipande byaffe biva kuva wansi mpaka waggulu yogera ne producer wange ontegedde nyamuyita kyeswa tubeere nga tukola kinga tukuba business y'abantu mu maaso ekinyo tukisoboye kuleveddako kubanga mwaka mupya mwaka gwa kukola ate mwaka gwa kubanga tuteeka ekintu kino kuleveddako so jangu mulekera okunsangayo ne munsudia simenya Smith okola bulungi tukwagala webale kuweereza ng'ate tolese business yo ka business ne kaba katono nnyo nga mudaala gwa chapati ntono nnyo nga restaurant simanya boutique simanya ntwala abantu bweru simanya nfunira abantu mirimu jangu
nyambaza abantu jangu wano, ntambuza abantu jangu wano, simanya nfumba mmere jangu wano, nze nja kuba business yo njikuba abantu maaso ate baberenga nawe bakuwagira malidadi sana nnyo. Munnange nno omwaka gwansangeyo mu church era nina abantu bange banyinya bansange ku church ne bangamba bandaba nnyo nnyo. So mwena sijja kumenya linnya naye ku church yange we namalirako omwaka njagala obebaza okuba nga mumpagira nga mulaba nnyo sheeno era Mukama bampere ekisa. Waliwo akusinga bakyala be bandaba era kinyumira nnyo nga abakyala bandaba kubanga nange nasalawo obutaba disappointing nyambala bulungi n'ennyuma n'ensala akalevu n'ennyuma n'enzija nga nyiridde nembaweereza nesinze kala yagala ennyo abakyala mwekawe bambandaba nesina kyakola ye feva ya Katonda gye yanteekako yabamaama bimaama okundaba so mwebale nnyo okundaba njagala nnyo abakyala mwenna gye muli ng'oli mukyala mbaagala nnyo era mwebale kubanga mulaba sheeno kuba mwabanfudde kyendi ate nga nange mbaagalira ddala mwongere okunjagala kubanga mbaagala engeri gyeriri etteeka liri gyeriri mu parliament mwongere nnyo okunjagala kubanga njagala nnyo abakyala ngenda kikomyawo. Kale lero zatandikako ne Dr. Hilderman sagala baruyisa amawulire gabadde mangi tugenda kino gikola fembi babiri so amawulire gabadde mangi bebe ku list mwagitegeddeko ebyabadde mu nkuuka mwabitegeddeko olunaku lw'eggulo ku show be bakubye ne bajjeemu amannyo ebivulu bya 31st ebisinga byali disorganized byalimu a lot of disorganizement nnyo from enkuuka to Sheraton buli wamu ebisinga kyova ebyebisinga omwaka nze mbeera nnyo mu church nendeka David producer wange agenda akole kyakole so mu nkuuka twafuna omukisa okwogerako ne Honorable Kiyaga Hillary era ng'ono ye shadow minister wa entertainment oba w'ebyamasanyo wali mu government wa culture ne twayiramu n'ebyamasanyo na bikinona wano mu parliament omukulu twayogerako naye before nga tanagenda kuyimba ku nkuuka nitugezaako okwogerako naye mu nsonga ezimu ezigenda mu maaso mu ggwanga. First of all twayogerako naye ku sente billion 13 ezaali billion 3 mu something ne right now tumanyeko billion 13 awala bagamba 18 naye nga ze tumanye zigenda okujja mu sako y'abayimbi ziri billion 13 ne twogerako naye atunyonyoleko ye oba ayinako omukono ku nsonga za sente zino zigenda okujja n'agamba abadde asaba nnyo gavumenti eno for a long time ku bintu bingi nnyo era n'agamba singa si ye kuddayo mu kugenda mu parliament under ekibiina ekimanyiddwa ng'ekya NUP ate ng'ave no mu sekita y'ebyamasanyo oba oliawo singa ensonga za corporate tezaawulira n'agamba muno ensonga ya corporate eno akyagikwasizza kannabwala agikwasizza mannyo Martin gatero kwasa bakadama ontegedde bunnyo n'agamba era ne ku lw'ensonga eyo ensonga eno erina okugguka guno omwaka gukiyingiddemu 2024 naye supplementary budget eno erimu sente zigenda ogenda mu bayimbi yajogeddeko bingi saagala byogerako wabula njagala obyewulireko so omukulu Kiyaga ono mujjukire akyali era mu reshuffles ezabaddewo akyali shadow minister wa entertainment culture n'ebisigaddewo ebityo ebitwaliramu side eno yaffe ey'ebyamasanyo so njagala mukuwe ng'ayogera ku mbeera y'abayimbi nga bwegenda mu maaso mu ggwanga ng'ayogera ku copyright law ate ng'ayogera ne kasente kano bwe tukoba tugenda kuba tugenda mu maaso ku menu leero ninako omukyala manyiddwa nga Ava Peace ninako Ole Vixon ow'e Kosovo nina abantu bangi nnyo so katusoka tugende wa Hilderman nkomye omukalebule ninage ngendo olebula olunaku olwaleero kyoze ni Becky kye baamukoze enkoko ekikola baana katusoke wa Hilderman tukomewo yenze Kabaka Smith oli ku Access. Omwaka of course kasitobeera ng'ozzeeko emmengo Ssaabasajja waggulirawo n'okuggala omwaka olwedde biba bisima so twagala okuva wano n'ebisima by'abajjajjaffe byonna nga Ssaabasajja abitukulembeza kusoma embeera ne situation nga bw'ebeera nga tumalako omwaka buli omu abeera yeekwasa Mukama era nga mukwasa omwaka ogwo n'omwebaza omukadde so kasita okiteeka mu bwongo no dedicating obulamu bw'eri Mukama because tetumanyi 2024 ereeta biki naye Katonda yamanyi ye master planner so kubeera real ng'oyogera ne Katonda. One nenyumiriza mu tteeka lyange lye tukolako erya copyright
kubanga tebaba kuba bannamawokota etteeka eryo senga terirowoozebwako naye olw'okuba nti bampa liivo dikolako kwe kulaba nti next year lijja kuba lifuluma then n'okukiikirira abantu baffe ab'emawokota mukisa gw'amaanyi okuba nti ebirowoozo byabwe at least bigenze ku fulo ya parliament ezaawa ezijja mbayimbi nze nga minisita wa arts oba mu gavumenti ey'ekisiikirize mbadde nga nsaba gavumenti okuba nti ewagira industry eno tewali ate ensonga lwaki naaliziyiza gavumenti ng'ewagidde ng'einvestinze neŋŋamba nti ate tebateekamu ssente so I strongly recommend government actually ezo senena ntono eno industry yeetaaga okukula ba artist be babadde bateekamu ssente naye twetaaga okulaba nti eva mu mikono gy'abantu individual gavumenti ebeere nga erinamu omutemwa ng'erina byekola mu industry eno so tekiri ku ssente wabula kiri ssente zikoze eki naleetaze okulaba ssente ezo zigenda kukola biki yerina okubeera major focus kubanga industry zonna zonna gavumenti eziteekamu ssente ffe ng'omulimu gwaffe bwe tugenda ogumu gwakola budget nakulaba nti budget y'eggwanga tugitemaatema mba mulyazaamaanya okubeera nti ba artist bempangadde nabo simanyi nti balina obwetaavu gavumenti bw'erina okubakwatirako so buyinza okuba bunafu bwange nga saawabula principal ku nsonga ng'eyo kubanga yansindika okubeera nga ndi minisita okusakira industry eyo n'okulaba nga ebeera promoted so obunafu temubuteeka ku principal mubuteeke ku kiyaga nze munafu okubanga principal samu updatinga nti eno ensonga mbadde ngisaba gavumenti egikoleko so sente si za Eddy Kenzo sente si za abantu sekinoomu wabula z'aba artist era nze nga minisita wa arts mbadde nzisaba gavumenti etandika okuinvestinga mu industry nsiriise nnyo musicale naalyagadde abantu bawulireko ku alubamu gye ndudde nga nfumba kubanga gwe mulimu gwange so next omwaka guno basubire alubamu yange then ne bannamawokota njagala okubongera obudde mbadde nfa nnyo ku mirimu gy'ekibiina n'emirimu gya parliament naye ejja wansi njagala okuteeka